Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video nekutusibwako Mumon Construction Company. Tubadde tuli awo ne zireeta omukyala amanyikibwa nga Nusifa Nakato ku Facebook. Nyongero saasira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Because olw'omutima gw'omulungi oba olw'okwagala eggwanga lyo ate Mukama Katonda ayina ebirerya bye yaleka mu bukulembeze oba mu bakulembeze ba NUP. I'm so surprised how this fool managed to get a card eya National Unity Platform. Omukazi ono akoze video nga alumba Betty Nambooze bakireke. First and foremost, bannaye mwena abantu naddala ng'oli mukulembeze wafunye kadi ya NUP, weeyigiriza okuwuliriza n'okutegeera. This is the second time this fool is making a mess. Emabegako Luswa yavaayo n'akola statement n'agamba nti bwe nabadde mu vetting ya NUP bambuuziza financial muscle yange, abantu abasinga tebategeera point. Now Nambooze bino byabeera ku social media yavaayo na elaborating ensonga lwaki babuuza Luswa financial muscle. Era this fool yabuukira ka kiripu ako n'alabikako ku mukutu ogumu nga fuula Nambooze. Neneebuuza eno endiga etegeera byeyogera? Ononono gw'olaba namwandu wa Sebagala Alhaji Sebagala Nassa eyaliko mmeeya ono y'omu ku bannamwandu be kati seewuunya. Ekisinga okunnuma ono omujega babaabe famire ya Sebagala babaabe bonna kossa ne mukazi munne Nabiira basiiba bavoola ekibiina kya NUP. This fool has never come out to condemn those people. Kyokka dda ku mukazi ayimirira ku TV ne social media n'adefending ekibiina ate n'amulumba. Waliwo okulumba omuntu ng'omulumbira nno alina ensobi gy'akoze, naye olw'okubanga nti mu buyabuya tategeera musiru talina bwongo buwuliriza to listen and understand, ajja asabuka n'ayasama n'ebigambo yeekanze agudde mu kitimba. Essaawa zino buli omu amwetisse. Gwe Nusifa Nakato teweerabisa ggwe nga ggwe, because abantu ffe tukimanyi oli mulalu naye oli mu kulabisa ekibiina kyaffe ng'oyogera ebyo ebintu eby'ekisiru by'oyogera. Njagala muwulirize ebigambo ono omukazi bye yayogedde. Obanga wafunye obudde olulaba show ya Barometer olunaku lw'ejjo gojja tegeera kye njogerako, naye obanga tewagirabye oyinza obutategeera. Kati katuwulirize ekikazi kino bye kyayogedde, tukomewo tovaawo.
Sina nnyo bigambo bingi benyinza kugamba mukazi ono wabula ngenda mubalekera kubanga yandagidde ddala nti yes indeed musiru naturally. Obusiru bwe si busasule. Yes buyinza okuba busasule wabula sikinaako bukakafu naye ate n'obusiru munda obuzaale mwebuli. Nyongera obbagamba nti ono y'omu ku bannamwandu ba Ssebaggala. Ono mukyala wa Ssebaggala Latifu, mukyala wa Ssebaggala Ntege. Mukyala ono abeera ne Nabiira abamunne. Nabiira amaze ebbanga nga avuma ekibiina kya NUP ng'akikuba. After NUP okumuwa kaadi, this lumpen has never come out okwogera kwabo balatifu. Kyova nakugambye oba tewalabye balometa ya jjo oyinza obutategeera bigambo n'omukazi byayogera. Zizemu ne ndaba ne interview ngezeeko okunoonya point gy'aleeta nga mutuufu sigiraba. Mu butuufu nga sigiraba. Waliwo kyali wange yaŋŋamba mbu oluusi amanyi oggwa eddalu. Kirabika nozaliwo ebimuli nnyo oba omuzimu gwa Ssebaggala gumulinnya n'atandika okwogera ebitakwatagana. Ye muntu akola live nga live yonna nga ky'oyinza otegeera ky'oyinza statement gy'ayinza okukola n'otegeera ng'asaba abantu musindikira ssente. Teerabira nnamba ye waba agisoma. Naye ng'amaliriza live yonna gy'ayogedde nga mutuufu she is speaking totally nonsense. Video kutuusibwako Momon Construction Company bakakensa mu kuzimba amayumba. Mbalize mu comment section.